Mbaserengeta ne Mbuganda kanswenti muri bulungi mujye barakoje mutosake ngalo kanswenti tambula bulungi nange ndi bulungi mbagala nnyo bwe mara babuza ko ngenda basa mutambuza akatambi kano mukasasanye ekyokukola mu kimanyi sharing is caring oyina option abantu 10 sharing irako mwenda akamo kasigadde okateekwa account yo ba page yo tutambuze information tunachofirwa kule gwanga leto tunachofirwa kusharinga video eno goba tosobola kuogera tosobola ku commenting tosobola ku sharing video toina chofirwa muganda wange eri abantu banje bana Uganda tebalina information tebagifuna TV za foka za abanyampi bemba mutegere TV za foka za abanyampi kitegeeza mpulina okuteekako information mu gisasanya abantu bategeere n'olw'ensonga eyo bwe mmala basaba okusasanya akatambi kano njagala tutandike bulungi nyakatambi kano njala mupita abantu bano wamanga nsaba pite president wa Omredi Baba Kyagulanyi Ssentamu olukiiko olufuzi national platform babereko nsaba mumpitire wano omukolo gwe bayita Abi Mukibinkanga wa CBS FM ne mukama we Kawoya Mwebe njala muntangira no Abi Mukibisaako ne mukama we Kawoya Mwebe abafuga CBS babereko kono nsaba ali okumpi annumbire kutukwasa basajja kabaka mutagingire oba otegere omuntu yenna ali okumpi nabe njagala okuyisa wano njira mumpite Simon byawaka mabereko ku video eno Nyando Yesoferi polisi amajje abayita opposition onabira ku video eno bajibereko ngenda kusaba foot soldier mwenda mujembere ku video eno njira kubireko ba NRM propagandalist bonna babereko ne TV and radio stations zona zibereko kubanga information esokera wano neryoke sana bwe marao ngenda kuyisaawo akarango nkole ekigulalogi tusimbule information ndoza kansoka akarango then tulyoke tutandike video eyatulese akarango kekano People Power National Platform UK free all political prisoners in Uganda demonstration at the Uganda High Commission London UK on 27th of September 2025 starting at 12 p.m. up to 16:30 p.m. UK time. Free all political prisoners in Uganda, stop human rights violation and end abductions. For more information about this demonstration, please contact the organizers on their telephone number +4475 9773 6065. Abantu mwenna abawangalya mu ggwanga lya Bungereza obwakabaka bwegattira mu United Kingdom bakutegeeza nti People Power saako n'ekibiina kya National Platform bakulembeze abakitola mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza twajja kubayo kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga emiramwa egigenda okuba emikulu kuliko okuwaliriza abasibe bonna bakwatibwa mu Uganda bateebwe ng'okwekalakaasa kuno kugenda kubeera ku embassy ya Uganda mu ggwanga lya Bungereza nga nakoze omwezi 27 mwezi ogw'omwenda mwaka 2025 ku saa 6 ez'emisana mpaka saa 10 n'ekitundu ez'akawungeezi bakutegeeza nti yenna ng'oli muna Uganda ng'oli Bungereza sasanya akatambi kano era ku besimu bakuwulira demonstration ki naku ki legenda okubeerayo n'olw'ensonga eyo nkutegeeza tegeeza banno bwe mmala okugamba okusasanya akatambi kano njala kuyisaawo ekigulalogi bwe nva mu kigulalogi then tuleko tusimbula video yaalyo situgenda kulinda tutandikirawo alright ekigulalogi kino njala kiwereza Nyando Yesoferi tibahabulwa mutabani wa kale kyensere emizeze sanga bisibe ekigulalogi njala kikuwereza okiwulire bulungi kikutuulemu n'abasajja ba NRM bonna ba propagandist ba NRM n'abeeta bannabyabufuzi njagala ekigulalogi kibatulemu bulungi nnyo mukitegeere alright mu kigulalogi kya leero ngenda kijja mu ngero zigenda kubeera bbiri olusooka lugamba nti sebaggala miryango ne beerabira okuggala olw'emmanju Nyando Yesoferi ku myaka gyo emikulu ng'omulisizza olimu n'oluyange okyagenda mu maaso n'okulinyirira eddembe ly'abantu okyagenda mu maaso okuwamba n'okutta saako okuziba enkola yonna ey'amateeka eyandibadde eyitibwamu abantu okwenula nga tebayiye musaayi naye gwe ekyonyumirizaamu ne babbi banno era y'ensonga lwaki mwagambye nti you are going to protect your gains kati njala kubuuza munnayuganda gwe gain ki gy'olina gwayambadde ki t-shirt kya yero which gain are you going to protect when you are voting Museveni tuli mu kigulalogi Museveni yakugambye mu mulonde akuume ebintu bya bye ne banne nkidda mutambuza ekigulalogi
buli Munnayuganda yenna gyali mugambe nti Museveni yagambye bamulonde akuume byabbye ne banne be babbye eggwanga bye bagenda okukuuma. Talina manifesto yonna. Manifesto yabwe esoma nti you should vote Museveni to protect their gain. Mbu mulonde Museveni akuume ebibbe byababbyeko ensimbi, amataka ne golodi, amafuta nti babikuume. So sikkolera bantu mmwe Bannayuganda. Kati kitegere bulungi nnyo nkowooza go Munnayuganda ali eyo ogenda kukuuma biki byakubbyeko buli kimu bakibbye. Kati wona buli kimu kyekigula lugi. Nyandi Esoferi mukola ebikolobero by'okuwamba, okutta, okutulugunya. Bannayuganda bagezezaako okwewala okugenda mu nsiko saako n'okukozesa ebikolwa eby'ekitojju kubanga tuli mu .com era. Naye eggulu okuba nti ovaayo ne wekangabirizanga akasawo kakamulakwete nti oyina emmundu osobola, era olw'okuba nti oyina amagye g'owandiisizza gatawera nakakadde nga tuli obukadde almost 50 g'osuubidde amagye go g'olina agatawera mitwalo 7 gasobola okwenganga abantu emitwa, gasobola okwenganga abantu obukadde 3 oba 5 nga bwavuddeyo. Kizibu nnyo. Kati njala kugamba ebiseera bisinga ekite ekitava ku ssengejjero watto kifuuka wa Nkindo. Ebiseera bisinga ekite ekitava ku ssengejjero kifuuka wa Nkindo. Nyando Esoferi njala kubuuza gwe mu mutwe gwo gwe kyolowooza ne kyoli mu kkola olwaleero kiwandibadde okola ng'ogamba nti wagenda kulwanira mirembe kikyamu, si kiwandibadde okola. Wabula nga bwe mutandise okuggala olw'emiryango amateeka mugalinyiridde olw'okuba mukozesa poliisi ayogerako gwe muwamba mubbye abantu mubasse abalala bali mu makomera. Kati nze mbuuza mu 1980 tewalina nsonga y'amaanyi nnyo yakutwala mu nsiko kubanga bakuba akalulu n'enviiri ne zivaako. Boddayo n'otunde nnyo Museveni yalina enviiri bamukuba akalulu enviiri ne zimuvaako nakati taddanga ngulu kyovula naye abula tubba bubbi. Teyalina nsonga gye zamutwala mu nsiko nga ffe bwe tulina ensonga empitirivu ng'obugulu bw'eggongo ezitwala mu nsiko. Njala kubuuza bwali ogenda mu nsiko wategeezaako Obote nti ogenda genda mu nsiko oba ogenda muyeekera? Nyandwi bwali ogenda mu nsiko wategeezaako Museveni yategeezaako Obote ne Lutwa mu biseera byabwe baliwo nti ogenda bayeekera? Wagenda bugenzi olw'ebigendererwa by'omaze okukola olwaliro. Kati mukulu njala kutegeeza engeri gy'otakolanka application naffe ng'ogenda mu nsiko tukwate empola ng'ekyatika, otherwise wandikomekerezanga banno mu budde obutono nnyo. Ate mbuno obudde tetulinayo gwe tugenda kuttira ku liiso lw'ensonga buli kintu kyonna tukimanyi ate tukyetegekedde. Ompulidde bulungi nnyo. Njala okutegeeza nti ensi etandise okukyuka nga bwe mbadde ngambula Bannayuganda ebifa mu meeting zammwe ze mubeeramu nga n'abaana bo kennyini bakugamba nti ekintu kino twandibadde tukita naye ogaanye okukkiriza olw'okweyagaliza n'obubbi obugenda mu maaso. Kati njala kubuuza musajja gwe gw'olowooza gw'osembayo mu kukola violence mu Kigula Luggi. Wiiki nga emwe mabega navaayo ne ŋŋamba abantu bano nti munavaayo ne ŋŋamba nti muwalawo omukulu yagamba nti ekintu kino tukite kigenda tuleetera obuzibu n'oweebuzaabuza ng'afukaana abakati ono muwala w'omukulembeze wa Cameroon byayogedde nga nfundikira Kigula Luggi. Abaana bo bakugambye ebigambo bino ganyo biwulira. Muwala w'omukulembeze wa Cameroon Paul Biya yagambye baana be Cameroon temugeze ne mulonda omusajja oyo kubanga musajja mubi nnyo, muli bavubuka bato mulwanire eggwanga lyammwe, temugeze ne muwa kitanga akalulu. Nabagamba ntya ku Nankumbi, ne mbagamba ntya ku Dana Museveni, ne mbagamba ntya ku Patience. Kati wulira muwala wono byabagambye. Brenda Biya, daughter of Cameroon's long-time president Paul Biya, has publicly called on citizens not to vote for her father in the country's upcoming October 2025 election. In a TikTok live broadcast from Switzerland, the 27-year-old, known by her stage name King Nasty, said Cameroonians have endured poverty, unemployment, and stagnation during her father's 43 years in power. The dramatic intervention marks the first time in Africa that the child of a sitting president has openly urged voters to oppose their parent. Brenda accused her family of mistreating her, claiming they had abandoned her and even wanted her dead. She declared she will cut all ties with her parents and expressed hope for another president to lead Cameroon.
At 92 years old, Paul Biya is one of the world's longest-serving leaders, having ruled the Central African nation since 1982. Kati bw'oba owulidde ebigambo ebyo n'obitegeera bulungi bikkaatiza kye mbadde mbagamba mu meeting z'abaana abasajja abantu bakooye. Kati ekigula lwe kifundikiridde awo njagadde otegeeza Museveni talina nsonga lwaki atulugunya n'okutta bannayuganda. Kati ndowooza tutandike ne security alert, tuleke tugende ku video. Tutandike ne security alert, tutandikire wano. Tugenda atandika ku security alert, tuva kano tuleke tugende ku nsonga zonna. Alright. Gwe munnayuganda yenna ng'oli mu Uganda nali mu diaspora. Nsaba kutegeeza nti osobola okugenda kugola Moses n'oweekebera oba osobola okulonda n'okumanya location we baateeka erinnya lyo w'ogenda okulondera. Nkuddamu gwe munnayuganda nsaba osobola okugenda kugola Moses n'ogenda ku mukutu guno gwe bayita ec.o.ug/register. Wulira bulungi, kwata essimu yo ogende mu Gola Moses oba ku Google, ogende ku website ya Uganda Electoral Commission, nga website yeno bagiyita ec, giwandiikaawo ec.o.ug/register. Oyingire bagenda kuleetera Electoral Commission Online Voters Locator Service. Bweti wegenda okujja. Egenda kujja bwetyo. Kati egenda kulaga nti Electoral Commission Online Voters Locator Service. Egenda kulaga nti osobola okukebera w'ogenda okulondera oba walondera okyaliwo oba akukyusa omanye w'ogenda okulondera watuufu. Nga bakugamba Voters Information Search, bakuteerawo National Identification ID Application, Personal Details, ng'oteekawo National ID Application ID, ng'oyingiza nini namba yo. Bw'oyingiza nini namba yo egenda kuleetera butereevu w'olondera bulungi nnyo ku polling station gye baakuteeka. Era ejja kuwa details zo zonna, ekuwa ekyalo, n'ekuwa omuluka, n'ekuwa sub county, n'ekuwa ne polling station w'ogenda okulondera. Okitegedde bulungi nnyo? Tutandise olwo kati kavudde kwange, tutandise. Nkutegeezezza tutandise. Kyembaga mu kitegedde. Osobola ogenda ku online ng'okozesa essimu yo n'omanya wa w'ogenda okulondera. Oba okyalonde watuufu oba akukyusa nga tomanyi. Ogenda ku Google n'oteekamu ec.o.ug/register. Page ejja kunyanga nti Electoral Commission Online Voters Locator Service. Locator Service bakulaga w'ogenda okulondera. Erinnya lyo ne namba yo bikulaga w'ogenda okulondera. Alright. Kale ky'oba okimaze okitegeera, kati njagala tutandike akatambi kano butereevu nga sirinze. Kati katukusooke tugende ku nsonga nga bwe badde. Mbalamusizza nnyo bannayuganda kansonti buli bulungi mukyebalako gye mutuusaako nga temufa ku ddoboozi kasita wanga byenjogera mbiwulira. Tutandise bwe tuti. Olunaku olwajjo olw'Essande nazze ne mbabulira ensonga zonna nga bwe ziri. Ndowooza mwazirabyeko bulungi nga zituuse nga bwe zibadde. Naye bwe nabadde njogera nabagambye nti emikono gyaffe gyonna gyali mituufu. Ojjukira bulungi nabagambye emikono gyaffe gyonna webale nnyo Nicholas Gift. Yes, Nicholas Gift abateddeko website yiyo bulungi nnyo gyeri. Olunaku lwajjo bwe nabagambye nti buli kimu kyonna twali twakiteekayo ate nga kituufu nnyo. Wabula nabo badde batuzanya kaki? Badde batuzanya kazannyo. Era akazannyo mukale bulungi nnyo bwe kabadde. Kati mba mumaze okukategeera. Ekyo tuyita irregularities eziri mu buvuyo bw'abasajja abataasoma naye nga balina ebitiibwa. Kati nga Simon Bakama yeeyita mulamuzi naye nga ate mufere. Kati ate ye chairman w'akakiiko k'ebyokulonda, ye muwandiisi, ye mwogezi, ye buli kimu kyonna. Nabagamba nti abantu bano baagala nnyo okuteekinga over buli kimu. Kati
Electoral Commission erina ba registrars, erina ba polling agent, erina ba district returning officers, erina spokesperson, erina bani. Wachi webuuza lwaki byabakama kati ye buli kimu. Gotosoka kyebuuza. Nabasomesa quality z'abantu bano tibaagala okufuuka buli kimu. Nga tayagala kuwa mukisa muntu mulala yenna kola kintu kyonna era kyovula bakola era. Nzo mukitegedde. Jona bagabe kigenda okubeera mu kirabe kituufu nnyo. Kati mu kirabidde mu certificate. Eyo tugenda gende mu kirabidde mu certificate omukulembeze gyawaniseeyo bulungi nnyo. Certificate ebalaga bwete. Nti emikono gyatwalibwayo. Era emikono gyali verified bulungi nnyo nga gimala. Bwe kyali gimala olw'okuba nti baali balina kye baagala okuyisaawo bakivuge politically nabagamba nti bano batuzanya kati reverse psychology. Nabagambye nti okugamba emikono gyaffe tegiwera baadde bakizanyanga political card okutukuba nga bo baagala kulaga ffe tetulina mikono tetulina buwagizi era NRM kibadde evuga ewantu wonna ngenda balako ne video ezimu nga kye baagala okukola kinga kye baagala okukozesa. Kati ng'ennaku z'omwezi 19 lwe bawandiise ebbaluwa ne bagamba nti emikono gyaffe tegiwera si bwe kiri nti ye President ayisa ekiwandiiko ku mitimbagano gye tukisharinga tubagamba twetaaga emikono era emikono abadde bagireeta ne bagize ng'ennaku z'omwezi 2021. Kati okumanya bano abasajja era n'ekibagoba tebakimanyi nti Lubaale wa Buganda yasituka ne certificate bagikolanga 19 ekiriyalinga okwesimbawo kwa presidenti. Wabula badde ba issuinga certificate eno beerabidde nti bagifulumya 19 kino kiba exposes osubira results zigenda kuvaayo nga zisoma zitya. Nze nawe nkubuuza bw'abanga omusajja asobola okujja n'akola ekintu ekyo results zigenda kuvaayo nga zisoma zitya. Certificate mujire ku mutimbagano yiyo ne certificate eragenda kuzomwezi meka na kuzomwezi 19 zeze na kuzeraga ne babulidde buli kimu nga bwe kyabadde esigenda koddayo era buli kimu kitegedde bulungi nnyo anaabayagala okulaba ebintu ebyo ojjabbira ku mutimbagano. Wabula nyongera okujjukiza nti buvunaanyizibwa bwo okukyusa eggwanga lyo mu ngeri esobola. Kati mpuliriza bulungi. Kino kye kyabadde ekigendererwa kyabwe ono omukyala amuyita Namayanja ye treasurer wa National Reverse Movement. Jjo abadde ku TV abadde ku radio ku weekend nga ba NRM batambuza ekigambo ekyo kati ne treasurer wa National Reverse Movement Namayanja uyo. Kati mukyala Namayanja okufuuka kyali ekyo kyali kye mulaba maye byange byagera kate ng'omusezi agula essiyani. Namayanja oyo okufuuka kyali gwe mulaba yali mukazi wa DP. Eyo ye DP gye bayita youth wing. Eyo yali DP gye bayita youth wing Namayanja abaluzige baani bonna yali DP nga nzibu nnyo. Wabula mwana mulaba yasala okufunda omwoyo gwe nayingira NRM bamwa kalakata ne bamujjamu n'abaana yensonga lwaki tazaala kuba teyakozesa bwongo bwe. Oyo omukyala bwe yayingira NRM okutuuka waali bakalakata Namayanja teyasigaza n'abaana. Namayanja wonna wooli omumanyi nange nkumanyi. Oyo okutuuka mu ofisi waali baamukalakata n'abaana ne bagitwaliramu basajja ba NRM bazibu nnyo mu nsonga ezo. Baakalakata omukyalo ono kyovula nti kati agejjanga embizi za Nadizi kubanga talina kye mugaana kugejja n'abaana bagimugjamu lwa bwongo butono. Baakalakata Namayanja abasajja ba NRM bamugjamu akazaala takyalina kazaala kyovula nti ayogera ebintu ebyekisiru. Awo tuvuddewo kati kansooke mbawo ekiranga ekituufu. Nsaba kutegeeza bannayuganda mwenna abali ku mitimbagano n'abali ewaka. Kyaddaaki akakiiko by'okulonda
katuwadde ga heading omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuwandiisa ku lunaku olwokusatu era bw'amala okuwandiisa abadde yasaba enkuŋŋaana 2 wali ekato wansi mu kasaawe bwe nabagambye wabamwoyana saako ne Nateete wabula nga bimanyi nti abasajja bano bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro nga n'amasannyalaze tegaliiko bagambye nti akasaawe ako tugenda kutataagana nnyo abantu abakola bizinensi mu kasaawe ako mukulu omwogezi wa poliisi mu kasaawe ako waliwo economic activity kyezigendawo mu kasaawe ako waliwo economic activities kyezigendawo tisiyo it's an open space tewaliwo economic activity wabula mwatidde buti kati tugenda balagirako bwerere free of charge mwenna bannayuganda njala bategeeza bakyali bange mwenna tugenda kubeera Nateete president bw'amala okuwandiisa ku lunaku olwokusatu ffenna tugenda Nateete abaagala okumanya venue eyo mujja kubira Katongole Julius n'abala bali ku ground bajja bategeeza ground weri Nateete n'endowooza eyinza okuba akasaawa kaliyinza okuba kali ku lukadde if I'm not mistaken ku lugende Nakawuka bwe basira luyinza okuba nga ekisaawe kiri ku lugende Nakawuka awo so ekulwokusatu we tugenda okusinkana ffenna tukole omukolo tulage mu 7 nti ensi ya mukoowa kati kamala omulabisa then imbawe security alert kamala okulabisa Nyando Yosoferi then imbawe security alert zino zisose zange Mr. Lumbi yankula musiza nnyo ssebo kansubira nti oli bulungi wetwogerera Nyando Yosoferi n'abaferebe bategeeza abasirikale ba UPDF bonna abakazi n'abaana baabwe olunaku lwaleero basule nga beetegese baasi ne lwe zigenda basomba balina okubeera ekolo okulaga Museveni nti alina abantu agomajje mukulu nkulamusizza sigenda kwogera balakisi gyendimu nenjala kutegeeza mu balakisi zonna eza poliisi abasirikale gye basula babasindikidde mmese babagamba babeetaaga bo n'abaana baabwe ne bakazi baabwe bajje ekolo motoka za poliisi ne baasi zigenda basomba okutuuka ekolo babeetaaga mbungi balage nti omusajja alina obuwagizi nenga ekituufu talina buwagizi kati ekyo mugenda kirabako kati sente ziri mu kusasulwa basomba abantu ekirungi nti kuba erifuluma liringira Kampala tulinako abantu baffe ngenda kusaba kyaliwe ng'olina smartphone oba saa 6 gwa kiro oba saa 7 gwa kiro oba 8 gwa kiro twatandise sitwago yatandise twagala video esimu yangenda sula nga ngitaddeko ku mitimbagano gyange gyonna twetaaga information okulabisa abantu bano nga basi zibasomba lwezi basomba mpaka kuwulira bubi ono naye wuuno Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to you, Teacher Lumbuye, and the world at large, mostly Ugandans in every part of the world. My brother Lumbuye, I have an information I am giving you right now as we talk, or as I communicate to you. In Western Uganda, particularly in Ankole, the state is gathering people from different districts in Ankole, supplying them with NRM t-shirts and allowance of money. They are going to be ferried tonight to Kampala so that tomorrow they attend the gathering of Museveni in Kololo. Why is that one done? Because in Kampala they cannot gather people from Kampala, because that is why they are doing that. They are bringing these people from Ankole. They are the ones who are going to fill Kololo tomorrow, to show that Museveni in Uganda has support. That is why, if you remember sometimes back, Honorable Chiwanda Subi, he used to say that Museveni in Uganda, they knew that one can't happen. That's why they planned
in NRM primaries, you saw how they brought the NRM candidates in Uganda, almost 85% or even 90% are the Banyarwandas or the non-Bagandas who are representing NRM inside the Buganda region. So tomorrow they are bringing those people from Ankole, from Western Uganda, to show that Museveni has support, a lot of support in Buganda, so that tomorrow when they announce the electoral commission or the presiding officer of a particular constituency announces the candidate of NRM in Buganda, Buganda or Baganda should not complain, because they are already highlighting for them that NRM are still strong in Uganda. So I am requesting you so much to make a video. Today is Monday. You are not always on Mondays, but I'm requesting you to make a breaking news and give people this information. I couldn't manage to take the photo because I was too public, but this is what is happening in Ankole right now, and they will be boarding buses tonight. The likes of Global Coaches and other different bus companies tonight. So they were given t-shirts, very new yellow t-shirts. Ngenda kusaba buli muna Uganda yenna ayina essimu ku nguudo okuli Ntebe Road, Jinja Road, Hoima Road, Bombo Road, Mitiana Road, Masaka Road, temwebaka. Tuli mu lutalo. Kozesa essimu yo musule ku kkubo nga mukola bwambega, twetaaga kulaba bbaasi zino tugenda zipositinga. Abali mu Kampala bakyali bange munna buli nsonda twetaaga kulaba bantu bano ngeri gye basombamu. Naye ate ne mukubazzaayo tujja bategeera. Fa abaffe teri agenda kusombebwa. So kye mbagambye nti bano bali mu kukola kintu kino. Kati mmaze okuwulira ekintu ekyo, kyonna mukiwulidde bulungi nnyo. Kati njagala ngende mu security alert ng'obudde bukyali, kubanga obudde tulina butono nnyo, ate nga njala kukola information mpitirivu. Alright. Security alert yesooka eruwa ye. Security alert yesooka yeruwa. Alright. Security alert yesooka eruwa. Alright. Mukyala Nakwedde ow'ebuyukwe wonna wooli nkotegeeza beera nga amatu n'ebigere byo bisobola okweyimirira olw'ensonga ntegeezeddwako wano okutegeeze nti abasajja ba NRM n'abakazi ba NRM balina olukwe olufuna court order bakukwate nga bagenda kussaayo omusango ogugamba nti ku musango ogwawabira Nantaba nti n'otamusasula gwe bagenda okukozesa okukwata, era kooti ekulangirire nti oli mwavu mponga byoya oleme kwesimbawo. Kale mukyala Nakwedde wonna wooli kutegeeza nti abasajja ba NRM ekayunga bakwetoolodde baagala kukozesa court order aga nti wasasula ssente kooti ze yagulagira okusasula, bakulangirire nti oli mwavu mponga byoya mbu baleme kukkiriza kwesimbawo. Ekyo nakyo njagala okitegeere mukyala Nakwedde. Eyo security alert esooka. Eyokubiri, Mr. President wonna wooli olukwe lwe nayogerako wano nti mukyala Farida Nambi mutabani muwala wa Moses Kigongo naye ng'ate siwuwe oluvannyuma lwe namala okwabya mission yaabwe mukyala Farida Nambi ono ne Nyandwe Yoseferi abantu baali batutte ku faamu yaabwe ekawumu. Bwe namala okubaabya wayitawo olunaku lumu Farida Nambi n'agenda ku faamu n'abagamba ani yagamba lumbye information ekwatagana n'omulimu gwe muli mu kukola wano, temusobola kusirikako mwasaamirira nnyo. Kati munnange ekyavaamu omukyalo ono Manambi n'abagamba bafulume, era ne bafuluma ne bawerekera okutambula mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala. Era ekiro ekyo bafuluma ne bagenda naye bagenda babasindika mu bitundu by'e Kawempe
nga mu bisaakaate bingi omu abasajja balina ennyumba ez'enjawulo ez'abambega baabwe n'abantu baabwe nga bwe batadde naye mu kubasibula buli bamuwa miliyoni 3 naye nga mission Farida Nambi gy'akyayina ne Museveni y'okugamba nti waliwo obuyeekera n'okubwekola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nakyo njagala Mr. President okitegere nti wabaawo omuntu yenna abajja nga bakuteekebera ebikolo by'obuyeekera manya nti omukyala wa Kigongo Farida Nambi mu nsonga ezo mwali tukyali mu security alert. Kati mumpulirize bulungi nnyo olunaku lwolwaleero ono mukyala almost Kampala yonna agivuunise wansi ey'abasajja bali mu corporate class mu politics ne mu business. Ono mukyala wa NRM gwe nabagamba manyani oyo ayogera afunye ebimwanga afuwa taaba. Oyo mukyala wa NRM manya gagenzi maisala kumanya ye Farida ani si Farida amanya mugateeke waawo. Ono mukyala wa NRM ate mukukwenda mu secretariat afuwa nnyo ayogera nga afuwa ebimwanga ayita nakku oyo. Olwaleero mumutegedde amanya mugawandiike waawo Namyalo. Olunaku olwaleero Namyalo oyo mukyala wa NRM asisinkanye abaana ba ghetto bonna abasangibwa naddala mu Kampala Central naddala bakolera mu myala gya Kampala gyonna nga abasinkanye abamu basinkanye ku Mukwana Arcade abalabe nnyo abalumbi awo mu biwaati bya Hamu n'abawa wakati w'emitwalo 5 ku 10 ng'abaana bano badde bangi badde bategekeddwa dda nabo wa ssente n'emijoozi nga ssente zino babagambye nti balina okugenda okukyankalanya olukuŋŋaana lwa National Unity Platform Nateete. Babawadde ssente babaga nti balina okugenda okukyankalanya olukiiko lwa National Unity Platform Nateete gye bagenda oddutereka gibagenda odutegeka. Kale oyo mukyala mumutegeeze nti amawulire ffe tumaze okugafuna era tugataddeyo. Namyalo obusente z'osasudde olwaleero ng'ojjidde mmotoka y'abantu ba bulijjo naye ng'olina abajja bakuuma ssente z'osasudde ne uniform ze mbawadde na buli kimu tutegedde bye mwagala okukola kubanga bano balina ebintu byebiyitirivu nnyo bye baagala okukola nga ddala babituusa ku national platform. Kati eyo naye mugitegedde. Kati waliwo eno eriko okulya n'okukomba essowaani. Wulira bulungi nnyo. Nabagambye nti ba RDC, ba RCC ne police saako Christopher Damulira, Major Emma Kuteesa, Barambarugahara, bano bagenda okukulira emivuyo gyonna egigenda okukolebwa mu kalulu akano ketugenda mu essaawa zino. 1. Mujjukire banyagulwa ekitebe kyaffe ne bajjamu uniform zaffe ne bajjamu enkofiira ne bajjamu buli kimu bakitwala. Kati ntegeezeddwako ntegeeze Mr. President otegeeze security team yo ne bakomredi ne ba foot soldier. Barambarugahare, Major Emma Kuteesa, Damulira, police ba RDC ne ba RCCs luno lwe lukolo balina. Muluwulirize bulungi nnyo. Ku district zonna ze bagambye tetulinayo mikono ne mu Kampala mukono wa Kiso bateekateeka okukolerayo obutujju naye ng'obutujju buna bagenda obbukola bagenda kubeera mu ngoye za National Unity Platform. Engoye za National Platform zino ba RDC bazibawa ne bazitwala ne baziteeka ku police. Era kati mu ngoye zino mwalimu ne bimachete ebijambiya nkiddamu mu ngoye ze baleeta engoye uniform za National Platform nga zirimu n'ebijambiya machete ebijambiya bibadde ku police ebimu bitandise okutransferingibwa nga bigenda mu maka ga RDC ne ku police ne ku police ennene mu bitundu gye zigenda oteekebwa ng'omulimu gwabyo gwa kukola before oba after ewagenda okubeera enkuŋŋaana za Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebyo wammanga. Bateekiseteesa okukolera ebikolebero byo mu Buganda, mu Eastern,
ne West Nile. Nkiddamu bateeseteese okukola ebikolwa mu Buganda, mu Eastern ne mu West Nile. Bagenda bikola batya? Njagaluza statement yange. Baproposinga either bakole ebikolwa ebyo ng'enkya Museveni agendayo. Mpulirize bulungi nnyo. Bateekateeka okukola ebikolwa ebyo either ng'enkya Museveni agenda kubayo campaign, oba bw'amala okuba campaign ekiro ekyo bakole ebikolwa ebyo ku bantu. Kyagulanyi agenda okugendayo nga waliwo ekifaananyi ekisiige nti abaana ba Nuupu baatematema abantu ne bakuba abantu mu bitundu ebyo. Ngamba nti okitegedde. Mokitegedde bulungi nnyo. Njagala ongambe nti okitegedde. Kuno Inspector General of Police kwoli, abasemwayo kwemuli, abamuna kwemuli. Mokitegedde bulungi nnyo. Kankidde bulungi nnyo. Barambalugahare Major Emma Kuteesa barambalugahare nyimuddamu polisi ba RDC baina jango tactical zebaagala okukozesa mukono n'erinnya National Platform ng'ebijambiya ne uniform za National Platform bali bakuumira ku polisi nga RDC bisimba bagenda distributing nga Emma Katabazi ne Damolira bibagenda okubeera nga ba supervisor ne Balamu abafandinga. Kibagenda okukola kye kino wano wammanga. Bayinza okukola obutujju oba okutemula abantu mu kitundu Museveni wanaagenda enkya. Lwaki bakola obutujju nga Museveni agenda wenkya nga bambadde ngoza National Platform? Already abamawulire ku ground bajja kuba webali nga balina information balina recording z'amaloboozi buli kimu kyonna. Kati Museveni bwajja okuba laale agambe mulaba nze nfugidde emyaka eneggwanga teri mu butujju. Baani abakozeko ebikolobero nti ba National Platform bemwagala okuwa obuyinza? Ekyo kintu kyagenda otambuza nti abakozeko ebikolobero babadde mu ngoye za Nuupu era bawagizi ba Nuupu. Nze nfuze emyaka 4 tewabaddewo insecurity, kati mulaba bemwagala okuwa obuyinza. Mukitegedde ekyo kyagala okukozesa. Agenda kifuula namuziga mu kutambuza message ye. Kyova avudde n'agamba nti NRM ine mundu era efuze bulungi nnyo nga tewali insecurity. Kati kyagenda okukozesa. Before nga tannagenda mu kitundu ekyo bagenda kukolayo obulumbaganya. Bwe bati babukozeeyo bagenda bukola nga yakavaayo babukole ku bantu. Kyagulanyi agenda okugendayo nga abantu baga nti abantu abatutemye ekyo badde ba National Platform. Era nga ne ku TV ne ku radio bigenda kubitambula nga babiraga. Naye nga kino kyonna bakikola okwona n'okuttattana erinnya lya National Platform mu balonzi mu bitundu byonna Museveni yatalina bululu. Mukitegedde bulungi nnyo. So Mr. President, ebintu ebitegedde bulungi nnyo mbikugambye abantu babitegeere. Bino byonna biplaningibwa kukozinga insecurity mu bitundu NRM gyetalina buwagizi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alinayo buwagizi. Mbagambye Busoga, mbagambye mu Eastern, Buganda ne West Nile. Saako n'ebitundu by'Ebujjuno ne Kasese Fort Portal nabagenda bikola. Bino ebintu birimu poliisi, RDCs, RCC, ghetto structures nga bakulemberwa Damula Christopher, Major Emma Kuteesa, gundi mwali, Balamu mwali, na buli kimu bakimanyi bulungi nnyo. So ndoza mutegedde bulungi nnyo information yeyo. Poliisi ekimanyiko bulungi uniform ezirina amajambi abagalina ge bagenda okukozesa okukola ebintu ebyo. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bwe malo bategeeza security alert ezo nazo ne muzitegeera bulungi nnyo. Mujja kitegeera nti bagenda bikola kubanga kibaagala okukola baagala kukola kibayita commotion n'okulowoozesa nti waliwo okuyomba n'okulwana n'okutemula bo nga baagala causinga chaos okufiiriza National Platform ebifo byonna bwe byagala okugenda okuba campaign nga ba RDC bakimanyiiko bulungi nnyo nga buli kimu baagala kikola bwe batyo. Tuza mutegedde bulungi nnyo. All right.
kati ezo security alert zenjagadde soko bagamba kati wano wali okulira okombe sowani mwena basinga obungi temwategedde enale mu mikono giyajijji NRM emikono gyayo giyaleese gyabadde gya PDM tegyabadde nti gyavudde mu bantu abamusayiningidde emikono gyabadde gya PDM bw'oba olina muganda akola mu Electoral Commission mubuuze emikono gye baleese gya Nyando gyavudde luddawa gyonna gyadde gya PDM jjukira abadde atambula nga countrywide ng'atambula ku kintu kya PDM nga bajjako abantu amannya gaabwe endagamuntu zaabwe n'essimu zaabwe okufuna obusente bwa PDM kati baakutte bukwasi database wa PDM yenna gwe baleese ne baga nti balina emikono miliyoni mmeka miliyoni 2 noza mukitegedde Nyando how are you plus Simon Byabakama no Simon Byabakama how are you you thought that we couldn't get this information that all the signs which were presented by National Reverse Movement these were PDM signatures whereby Museveni has been moving around the country camouflaging that he was monitoring the PDM funds, but in actual sense, he had been campaigning earlier. So all the signatures which were taken to the Electoral Commission, all the signatures were for PDM. Those people were seeking for small loans from the government. So, mukulu Nyando Soferi twakutegedera tubamanyi bulungi nnyo ne miliyoni 2 ezo mwagani mwazifunye emikono gya PDM si signatures zammwe emikono gya PDM n'abadde abantu ku byalo nga tebawagira NRM nabo bafunanga yakasente ne basayininga ndoza mu kitegedde bulungi nnyo nabagambye okumanya bana abasajja baffe soko mbulira National Unity Platform ye yasooka okusubmitting emikono gyayo ne wayitawo ennaku nga 4 NRM neereeta egyayo buuza Byabakama yategeera atya buuza Byabakama yategeera tende emikono nupo gyereese ate gifaanagana egya NRM Byabakama yategeera atya bana abasajja balowooza tuli basiru bali mufuna signatures ne bagamba tulina PDM era emikono gyonna gye bakozeseza ya PDM gye baleese owa Byabakama lo mukitegedde bulungi nnyo era njagadde mukitegeere mubeere nga mukimanyi awo nawo tuvuddewo kampisewo nakano mutuveewo Sofa Nyando Soferi yakaspeninga billions zigenda 25 plus mu paniki gyalimu naye nsuubiranga akalulu tekannatuuka kulondebwa Museveni alina okukwata abantu abamu basi bobubatta lwaki Meja General Emma Katabazi Simejeni Kulijeze Simejeni Kulaije Simejeni Kulije omukyalo oyo State House Controller Damulya Christopher bagenda bakuba embooko olw'obufere batya olunaku lwe mugenda okukakasa nti abantu be mulina si bammwe lunaku lwakusatu ate temukola era ne mu blocking abantu ogenda Nateete mugenda kukakasa nti abantu babakoowa batya mwakutte Museveni wakutte billions 10 n'obukadde obugwamu n'obuwa boda boda sako nze mbuuza bwadde olonkinga sako eno boda boda sako ze ziriwo mu Kampala twalina kitattane baani awabaddewo boda boda sako zimeka ezabaddewo era who are the beneficiaries baani abafuna mu sente ezo sente zagenze ku akawunti yaani baani basigintuliza ba akawunti eyo era sente bagenda zifuna batya ladies and gentlemen sente zino balo bakubye eddiru yaabwe okuli Major General Emma Katabazi obakakuteesa kuli Christopher Damulya noyo Jane Smejeni because bitya bibananyini sente zino bakubye ekintu kyabwe bakiteekaawo naye embalayirira Museveni kyagenda okulaba Nateete agenda kusooka abakwata abaggalire
agenda kusooka abakwata abaggalire mujjukire lwaki. 1 mwe mulumiza bannayuganda obwavu. They need money. And that money is taxpayers' money. Owa boda ezo sente zizo. Obadde osasula stage ya boda, ogula amafuta, musasula ne license. Ezo sente zizo teziriko nti bazikuwoze. Kwata sente zo zirye, akalukateke wa Kyagulanyi. Genda kulala ya Kyagulanyi, toyagenda okukwatako. Nchiddamu. Sente zebaga nti bazitadde mu sako, naye nga sente z'abaana abantu basatu. Sente zizo za muwa musolo, sente zizo. Kati n'abaana babalazeeko bulungi. Nti bo mwaba tutenga mbasasudde, n'ekituufu bakimanyi nti baana ba national platform era video zisasuleetize ku social media. Bwe mwatandise okwaya abaana bonna bebalaze nti baana ba national platform, NRM yavudde ne yeewakana nti si kituufu. Kati mugenda kulaba ku Lwokusatu nti balina abantu bagenda okusiba before nga n'akalulu tekanatandika. Banamanya gemba somedde kwe bali. Nga nebbala wayinza okufuna ku mbooko ku kye bagenda okulaba. Kubanga bagenda kitegeera. Kati mmala okutegeera ekintu ekyo. Omwana ono atambudde nnyo naye temwafunye message. Omwana ono atambudde nnyo temwafunye message. Kansooke mbanyuire mutegere message eyo. Ziri zonna twazibannyonnyodde. Kati waliwo omuwala ono. Omanyi nabagamba reasoning capacity ya National Reverse Movement. Ogirabirawo. Abantu bano bawo ebyokwogera. Ne beerabira nti abantu bano bantu basobola okukyusa statement. Mistakenly. Oba wiringire. Oba nga tebategedde mwanda wanika nebwanika. Akatambe kano mukawulizaako omuwala ono. Amanya gange nzima Sara. Nze bawage bamusiba mu bintu byebyo byennyini bwageze simanyi magere bageze kutayiza kaluka gundi ne bamusiba kati n'essaawa zino tavangayo mukomera kirabika tiyafa kwa kakati yafa ku kisanja kiri ekyasookera ddala kati wakayita emyaka 10 okudda ku kino siddanga myandekera. Bawe bamusiba abamusiba bayogera ku balina busaawa zino ne bamusiba emyaka 10 egiyise. Kati ayingidde agenzi yafa n'okufa yagenze bagaibe batabaawa. Statement 2 zeekuba. Agambye nti bawe bamusiba emyaka 10 emabega twakamala mu byobufuzi okuva mu 2018 bw'ogatta okutukola giri emyaka nga 6 yo we bawe bamusiba myaka 10 mabega. Ayinza n'okubanga yafa. Naye abamuwamba balimu essaawa zino. Abawamba baawe era balooza nti baamutta balimu essaawa zino. Kati kyembagambye nti reasoning capacity y'abaana abantu emyaka 10 mabega ate gyanyumya mu kintu ekiri current ate kyanyumiza mu bantu abamukwata kakuzanyiro kategere bulungi nnyo. N'amanya ge gennyini agatanka nawulira. Amanya gange nzima Sara. Nze bawage bamusiba. Amanya amanya ge ye Maisara. Talina linnya Soga, talina linnya Gata, talina linnya ddala Maisara. Wulira bulungi nnyo. Nzima Sara. Nze bawage bamusiba mu bintu byebyo byennyini bwageze simanyi magere bageze kutayiza kaluka gundi ne bamusiba kati n'essaawa zino tavangayo mukomera kirabika tiyafa kwa kakati yafa ku kisanja kiri ekyasookera ddala kati wakayita emyaka 10 okudda ku kino siddanga myandekera abaana 6 mbeera nabo tukyapakisa ndino balina okusoma balina okulya balina ogenda mu ddwaliro nandabanga mutuufu ddala ddala ebintu bye tulimu omuntu oli ali anywa mu kifo ky'okudda ku mulamwa tuli mu kubuzaabuzibwa kubuzaabuza President Museveni amazima gali nti nze ngenze ndaba ebintu byagenze ng'akola bingi mu byalo eyo newaffe nagenze ng'ateekayo parish model saakozi abantu baba bali awo bali mu kwekulaakulanya tetuwagira mbu obwavu bususse mu Uganda naye abantu bagenda bakola bakulaakulanibwa bangi bafunye sente za President Museveni abalunda enkoko abalumba balabyeko n'amaaso gange ekinsikirizibwa okukyuka okuva mu nnuuku nzire ku mulama gwa President Museveni. Kati kyekyo ekibinja bw'olaba ebigambo byayogera bano abantu ba NRM jasi babambaziza t-shirt ate kyoyagala okusooka okumanya
T-shirt zonna zadde mpya tuku nga tezirimu adde akatonyeze. Bonna statement ze bakola tetune muntu gotalo tuba tumanyi ku kitewa tuba tumanyi mu kyalo gundi nti awagira kuti tumanyi. Kati ndabagambe kino temukiwa makulu era mu kiveeko njagadde balaga ndowooza y'abana abantu. Kati okuva n'olwaleero mugenda kulaba stand eziridde ddire nenga stand. Social media bagenda gifuula ekitagasa be aware. Nchiddamu okuva olwaleero mugenda kulaba stand eziridde ddire. Social media bagenda gifuula ekitagasa. Okuva olwaleero wenjogera stand zigenda kujja nga ziridde ddire. Amuzi balooze sente nti ntuufu. So mubeera aware nga mumanyi nti stand zigenda kukola ki? Stand zigenda kujja ziridde ddire ne temuziwa makulu. Kati kino kyekinyuso ekya video yatuleese. Muntagingire wano Abe Mukibi nkaaga, Kawoya Mwebe ne CBS FM yonna n'abakulembeze abaliko. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukansule oli bulungi Mr. President gye baliko gy'otuusaako engalo. Wulira ebigambo bino byengenda okugaba bitegere bulungi nnyo. Kansule ni Nyando Yusuferi kuno kwali. Kati wulira. Mubadde mugoberera enkola ya Salonga Mulengejja wasanya kawo Charles Peter Mayiga. Twamujjako engalo kimuluma nnyo okuba tetukyamwogerako. Munnange ffe enkola yaffe bwe tumala okwambula omuntu mutueka ku mmeeza atumulekera ensiga ne zimugabana. Yensonga lwaki nti batugambanga emmere mugibikkeko. Bw'otagibikkako enswera zibambirirako amagi emmere n'evunda. Kati bw'otwogerera ffe twakuleka enswera zikubikkeko amagi ovunde tetulina budde bukubikkako. Wabula twagala kwongera kuleka obeereyo fensi twagiraga gwani. Kati wuliriza bulungi nnyo. Enkola ey'okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda eri sponsored by the state, manufactured by the state, controlled and supervised by the so-called Baganda in Mengo. Olwenda kuza mwezi 22 zakonka ku mwezi ogw'omwezi mwaka 2025. Ulira. Obadde okimanyi lwaki CBS, BBS abakozi baayo bonna nazo ng'ebitongole biri agenda Robert Kyagulanyi Ssentamu? Ulira bulungi nnyo. Bamugoba mu nkuuka eyo teyaddayo. Ennyimba zino baziwula ku CBS ne ku BBS. Ekyo nakyo mwakimanya. Bino byaliwo bitya. Mu kalulu akawedde wattu musajja mukulu Kawoya Mwebe saako ne Abe Mukibi nkaaga ne banne baatindigegge bagenda basinkana Salimu Sale mu bitundu ebyenda mu nkekeera. Muno baatezza n'okubaddiza license ne wabiragiro biki ebyokukolerako era license baagifuna olw'ensonga nti bakkiriziganya. Yensonga lwaki ku bivulu tebakyamuyita ne kule tebakyamuyita n'abantu batabayita kubanga bali bamaze okutula ddiiru mu kalulu akawedde. Kati wulira bulungi nnyo. Central Broadcasting Service radio kati yafuuka eya NRM. Ensonga zizino lwaki bavuma batyoboola bassa wansi muzukulu wa Buganda. Omukulu Abe Mukibi nkaaga saako ne mukama we Kawoya Mwebe nga bayita ku CBS FM saako nakali ka TV kabaka BBS nengenda kusooka ku CBS FM nti omukulu Abe Mukibi ng'omuntu alina personal interest okufuna ebyobugagga mu ngeri y'ekiyitamulujja agenda bifuna atya. Yakwatagana n'omukyala gwe bayita Rose Senninde ono ataakyalira nsiko era ataatya abantu. Mpulire bulungi nnyo. Kamala okunywa ku mazzi. Omukulu Abe Mukibi nkaaga yakwatagana ne Rosemary Senninde ataakyalira nsiko era ataatya abantu. N'amutwala ewa Nyando Yusuferi Tibabulwa ng'alina bye gyagala bamuwe. Mu ddiiru ey'okweyagaliza Abe Mukibi nkaaga yategeeza Nyando Yusuferi nti nze omulimu gwammwe ogw'okuvunza n'okugobera ddala Kyagulanyi ku mpewo za Buganda ne mu Buganda mugunkwase. Naye on one condition ku kisuubuzo kimu kyekiriwa. Abe Mukibi wali wakakalabiza emirimu gye ku Bati Valley wansi mu Binyira. Waliwo theater era eri ku ttaka ly'Abayindi. Yagisiba elizi ya myaka 25 bweddu.
naye theatre eno etandise okufuukaganya genya mukulu Abe Mukiibi omukyalo ono Rosemary Sendinda ate akyalira nsiko oba tiyatyabanku yasitula Abe Mukiibi nkaaga n'amutwala wa Museveni n'amugamba ndinza okukola omulimu gw'okufugaza Kyagulanyi ku TV ne ku radio noba nga towulidde kulinya Kyagulanyi kobe ku CBS ba ku radio kukiwona n'abakozi bonna ngenda baduumira nkolera ebintu bino wammanga ko Museveni bimbuulire. Abe Mukiibi n'agamba Museveni njagala kunzimbira theatre wali ewali theatre enkadde tekyali ya mulembe ko Museveni wa nte ku Bati Valley n'amugamba ettaka liryo ko yenja ettaka lya Muyindi nenna sibalizi ya myaka 25 naye njagala lize eno erinyuwingibwe nga maze okunzimbira theatre empya ebere ku myaka 10 n'amugamba ensonga zino teziyamba nga zigenda kuyamba bonna abawandiisi n'abazanyi ba katemba mu Uganda so si nze nganzo omuntu. Museveni n'amugamba nti ye kati ye Abe Mukiibi olw'omululu n'agamba nti bamuwe ensimbi enkalu. Museveni n'amugamba ye si enkola kati enkola gye tukola tuddira UPDF Engineering Brigade n'ogiwa beweetaaga oba design UPDF Engineer Brigade nejja nezimba ekifo kyo nekikwasa nga bwe twakola ekyabataka ba Buganda. Buwulira bulungi nnyo ngeze ensimbi zo tebagenda zimuwa naye bamuwayo butonotono bubwe. N'abagamba nti nze ngenda kutegeeza buli mukozi yenna ali ku CBS FM awulira nga tayagala kuwagira na kusupportinga Nyando Yosoferi omulimu gwe ma neyane amye ne bakkiriziganya bulungi nnyo nti contract bagenda lease bagenda gita ku myaka 10 era bamuzimbire theatre. Naye mweri fezi eyasooka eyogenda ewa Salimu Sale ne mukama Kawoya Mwebe biyajje mwe mwali okufuna ensimbi ezazimba flat jali mu kuzimba ku luguudo Regina Road lero yagizimba eri kumali gwa kusatu saza natekawo gwakuna kati zino ziyafunyemu entonotono saako n'okumusuubiza omuzimbira theatre n'okumuliyongira lizi yensonga lwaki CBS FM n'abakozi bawe bafiira ku Robert Kyagulanyi Center mu National Platform ng'omukulu yali mu nsonga zino. Kati Mr. President otegedde lwaki Abe Mukiibi nkaaga takwagala n'abakozi bonna abaliko yabateekamu omutima tebalina kwagala olw'ensonga yalina personal interest ezize nga yagala kulaga nti w'amaanyi nnyo mu art industry. Mutegedde bulungi nnyo baade bakyalinayo kalizi ka myaka 25 naga Museveni bakaliyunga kafuka myaka 10 era bazimbire theatre. Museveni nakkiriziganya naye ne bamuwa omulimu gwa kucunya kulemesa buli kintu kyonna ekikwatagana National Platform oba mukolo gwa Buganda oba kwogera ku mawulire oba kola ki nga buli ggulu erisomwa lyonna ku CBS n'abasasi gye bali lirina kuba nope. Mpuliriza bulungi oba musasi wa CBS oba musomi wa birango oba musomi wa mawulire oba DJ oba ani yenna alina kuba nope. Kyenva mulaba amawulire gonna kati agali yagatambula eyo gaba gakuba nope kubanga order from Abe Mukiibi atasobola kikola designinga. Bulijjo mwebuuza naye abasajja mulega bakubanga gakuba nnyo omwana wa Buganda n'abasasi bennyini tebalina amawulire gazzamu maanyi kumbe omusajja alina kiddiru kyakikutudde yakikwata akikutta akirina mu ngalo yo gwe bayita Abe Mukiibi nkaaga ku CBS FM. Omulimu gwe ali mu gokola ali mu kwekkusa ng'omuntu bwe yandiyagadde okukola ekintu ekyo naye nga yasigira Museveni ekifaananyi nti theatre gye bagenda omuzimbira y'abantu bonna abawandiisi n'abazanyi ba katemba naye ng'ekyo kibeera kiki ng'omuntu ng'omukimali kati yasigala katolo bwama ala yamujjula naye Museveni yamuwaddeyo obusente ziri yasigala yamuge nti UPDF yegenda okukola ki okuzimba theatre. Yensonga lwaki kati ono ali mu constructinga buli mukozi yenna ku CBS FM okuba Robert Kyagulanyi Center mu mufiirako n'obutajja muntu yenna wankyukakyuka gagenda ku CBS. Loza muwulidde bulungi nnyo anaakikola ajja kuba yeetyabidde akalimu obuwuka.
mbagambye ku sente ze yafuna lulinga agenze ne mukama we Kawoya Mwebe bagenda okusinkana Salim Sale enamunkekeera yagenda mukulu kama we Kawoya Mwebe gye baba wa sente era wetwogerere sawa zino zali za kulwatsa kyagunazo mwa mlangira amubanyisa bulungi nnyo mu kalwa kawedde nafuna mu sente ezazimba flati eri enyenga mu tawuni kati eri ku mwaliro gwa kusatu atekako gwa kuna kubanga ali ku sente za state mutegedde bulungi nnyo era omwami ono nga yengo jeko Museveni mu ebisubuzo ne sali musale abadde ngambege ebbanga lyonna nga abega buli muntu yenno Muganda alina mwaka sente ngali mu Buganda awo abajja ku mikolo gya Buganda abajja ku CBS bakola business buli kimu nga awulira endowooza abana buli kimu nga ambala nakuwaayo ebisigadde Allah yamanyi mwebuuza abagagga Abaganda bafa abalina business bagwa business zisanawo mwebuuza bane bakikola kumbe abasajja batudde emengo wenyini we bakolera ebintu ebyo podde bulungi nnyo so ye ensonga lwaki CBS FM ekuba okusanyawo ekibiina kya National Platform ye ensonga lwaki abasajja bonna balwanyisa Kyagulanyi bonna abave Masaka babeeraawo kubanga eri missioni weere bulungi nnyo kati mukitegedde bulungi nnyo okay awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo katugende wano mujjukira Nobert Maobe lwe yasembayo okukwatibwa ono yateekebwa ku Kira police station mu mwaka gwa 2017 nga yeekalakaasa olwo okujjawo egirimiti naye bwe yatuuka ku poliisi y'Ekira wattu omwami lwe bamusaavinga kasoda ku poliisi y'Ekira gye baali bamututte ndozola ne yali amu interrogate nga yenga ali kasoda yenywera kitegeeza bana abantu bazze bakola ebbanga ddene nnyo oyina essagala mulwako nnyo kati katugende wane wakulu Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu Consultant oli bulungi munnange gye balako gy'otusaake nga nene information kanji kuwo gitegeere manyi kadi tezinnagabibwa era okyetegereza nnyo okulaba ni gwogenda okuwa kadi naye ku nsonga ezigenda mu maaso olwaliro mu kuzeeyo Kibalama balabiseeko mu kkooti bamugyeyo kifuba ajje omusango guwulirwe nga nakyo kibadde kamu ku kakodyo ak'okutakkiriza kwesimbawo mujjukira Maidad Lubega Sseggona akali ebyoya bwe yagamba nti Kyagulanyi wavaako yalina okuddako n'abagamba nti yalina ekisumuluzo kya National Unity Platform era bateekeddwa mu wakadi kati lino lye lyali eppeesa lye eri omusango oguli mu kkooti nga yeringa bargaining power ye okukwatirawo nti batamuwa kadi omusango guli guttuka era omulamuzi agenda kusalawo nti ekibiina kidissolvingirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kwesimbawo kati Mr. President omupiira guli mu mikono gyo manyi muli mu kugezaako kenenula kujjamu kulongoosa twagala kulaba ani yaani sisabangako ebintu bya kadi mbadde sibiriimu sisabangako ebintu bya kadi mbadde sibiriimu ku bikolobera akabinja ka BP buloko byakakoze ekibiina kya National Platform n'okwagala okusanya obulamu obwo n'emisango gye bali batutte mu kkooti oleme kwesimbawo ngenda kusaba osibe omutima Sseggona Lubega akakalya ebyoya tomuwa kadi tulabe ekiddako tuli mu revolution kubanga ne bw'onookola otya era tagenda kwagala one amanyi he's a lawyer amanyi is a legend in politics amanyi nti amanyi kwe kwogera nga asimba amannyo oyo kyali okutwala omusango mu kkooti yagutwalayo amanyi nti bagenda kuwangula bakujja ebyobufuzi atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutomera badde saagala kuyingira mu nsonga za kadi
Mr. President abebo siro bajje ku musito akasajja toka wakati lechi kagenda okukola Segona to muwakali tulabe kyagenda okukola already timu ye yonna gye yali alonze wa kansala bakimaneno sifiri bonna timu ye erina simbo ya sawa era nga yagifandinga that means nti already wali akimanyi nti akola ki balina sabota gye bagenda okukola webuuze lwaki abambasirise abambi wa kadi nga bantu basegona badde balinde ekyo ekya kooti wabula omulamuzi abagambye bagundi essawa gye tulimu eno si yakusinikira mbulingaya sawa yakukyusa bukulembeze bino byonna bye muleese wano tebikwatagana ng'empale za Museveni omusango gwogedde mpaka mu gwakuna kati okuwandisa kugenda kubeerawo tewali agenda kusobola kujjawo Mr. President akasajja kajjeeko kaadi tulabe ekiddawo bibino badidde omusajja omulwadde Kibalama ne bamuleeta ku kooti nga missoni yaabwe era yakulemesa badidde omusajja Kibalama ne bamuleeta ku kooti nga baagala kulemesa kwesimba wuuno Kambalabe wano bansobola omufuna gasirikako naawe badidde omusajja gwe baleese ne bamuleeta ku kooti nga baagala kulemesa president kwesimba uyo bwafaanana nzigyemu audio omusajja n'engalo zikankana tali sitedde omulaba alinga nga ali ku lubaale omulaba Mr. President, sikusabangako kibiina kya National Platform. Nwanye entalo z'ekibiina kubanga ekibiina ekyo bali bagenda kijjawo dewano bano bampuuga ne balekayo ensonga lwaki balekayo ono Segona nga balina eppeesa lye babala yensonga lwaki kajjanga ne koogera nkameketa amannya nze bw'avaako nze nzirako bwe mutampa kaadi nze nira ekisumuzo kya ekisumuzo oyinza okuba nakyo ne kaadi z'ekisumuzo ziwoddewo omaze mu parliament emyaka 15 bakulu tokoya akamanyiro okubalozesa nti mwe politics is all about that you a lawyer or you know each and everything in Uganda temukyatugasa. Mr. President kusaba n'obuwombeefu sisabangako era singira mu bintu bya kaadi wonenze ngenda basaba temumuwa kaadi tulabe kyakola kubanga already ne community temwagala tulabe kyagenda okukola. Ogwo musango balesolere mu kooti babadde bagenda kubulookinga obuteesimbawo yebadde mission lyeppeesa lyekayogerako liri nti nze nina ekisumuluzo lyeppeesa eryo kati eppeesa livuddewo ajja kakasa kitegedde bulungi nnyo ajja kakasa kati bakomredi mwenna njagala muwulirize vidiyo eno
yaliwo mu 1998 mu campaign ezaliwo ku State Square. Politics is all about ideology and numbers. Not police, not army, not anything. This message goes direct to all Ugandans whenever you are. Army, police, they are there to keep law and order, not to get involved in any partisan politics. Even Museveni himself in 1980s, when he was campaigning at the Constitutional Square right now, but previously it was called City Square, he said that the power belongs to people and politics is all about ideologies and numbers. And if you are to win any election or to change power, you need people and you need numbers. You understand? So, yibwa kugamba nti police temujja kuleta bantu bangi bichi. Gwa police atesimba nga wadde ne kubwana prefect ebya ufuzo byagazaaki. Kichi ekyo ganti mulina okuleta enamba bwete y'abantu. Lwaki muli mitinga abantu? Njagaloze bigambo bino. Era mujja kakozesa bakuba. Kako. No, wait a minute. For forming a new party is that we want to solve the missing link. Where is the missing link? What's wrong with Uganda? That question. What's wrong with you Ugandans? You're always in crisis. You're always in trouble. What's wrong with you? Chichi, we want to answer that question. UPM also believes that ultimately the people, the population, are the ultimate guarantors of their own freedom. The people are the ultimate guarantor of the freedom, and their numbers matter more. Oli abulungi nnyo. Kati goba kugamba mbo temugenda bangi ate mukendeeze mulebe police nga yerimbiyayo oyo gwe tuyita politics. Lwaki amuganda kati kankabaddizeeyo katono mukale bulungi nnyo. For forming a new party is that we want to solve the missing link. Where is the missing link? What's wrong with Uganda? That question. What's wrong with you Ugandans? You're always in crisis. You're always in trouble. What's wrong with you? Chichi, we want to answer that question. UPM also believes that ultimately the people, the population, are the ultimate guarantors of their own freedom. Era UPM ekkiriza nti abantu ababulijjo bo bennyini be balina obuvunaanyizibwa ku butebenkevu bw'eggwanga lyabwe. Simon Byabakama, do you copy that? The Inspector General of Police, do you copy that? CMY, ISO, do you copy that? It's with the people, not you, not the police.
it is the people of Uganda to decide their fate. Kankadde mu katono nnyo wano reverse okawulya bulungi nnyo. The people, the population, are the ultimate guarantors of their own freedom. Era UPM ekkiriza nti abantu ababulijjo bo bennyini be balina obuvunaanyizibwa ku butebenkevu bw'eggwanga lyabwe. For this reason, we have said in the past and we say again now that we should start a system of building a national reserve system, either as a militia or as another form, depending on the circumstances, but to ensure that the ownership of the gun is democratically controlled. Bwe yagenda mu kalulu ako baamukuba akalulu teyaddamu kusigaza nviri ku mutwe. Bulijjo mwebuuza omusajja akawala baamukuba akalulu enviri tezaddako ku mutwe nakati. Akyewuunya enviri gye zadda kubanga baamukuba akalulu uva omwange mukitegedde. Kati awo mutegedde obulungi nnyo katuveewo tugende ku nsonga endala. Nina ensonga nno gye njagala muwulirize bulungi nnyo era njagala oyo mwagiteekeko omulaka bulungi nnyo. Kati twafiirwa mwannyinaffe state gwe yawamba ne bamutulugunya naafa ne bamuziika mu bitundu by'ebundi bujjo oba Kasese Foot Portal mu kyalo oyo mujjukira bulungi nnyo. Maama we yali wa NRM ne maama bamukijjanya lwaki yakkiriza National Platform okuziika omwana we era lwaki bakkiriza National Platform okujja mu bitundu ebyo by'amaserengeta g'eggwanga. Kavidiyo ako nja kabatera mu kalwe ku mutimbagano ne kati kansooke mbasomere story eno. Bwe nzija ne ngamba bano abasajja abakulu bali mu magye ne mbagamba nti Museveni tebaagalangako era agenda batta bamalewo abasajja bano tebawulira beesulira gwa nagamba. Kati kambasomere omusajja eyalinga admini ku CMY ate nga ye musirikale omu ku baalwana olutalo lw'ekinana mu 6 Museveni nga musajja Muganda, engeri gye bamukomekkerezaamu nga bamutidde mu loogi, engeri gye bakomekkerezaamu bamutidde mu loogi. Brigadier General Tom Kabuye yattiddwa ndowooza omwezi guno gwennyini bamuttira mu loogi naye nga abadde akola ku CMY nga admini abadde w'amaanyi. Kati bulijjo mwagala kumanya bamutta batya, ani yamutta, bamuttira oba bamuttira mu loogi, ki ekyamusiza mu loogi. Brigadier General Tom Kabuye y'omu ku basajja abasooka okujoyininga Museveni era famire yafiirwa abantu bangi nnyo, ye n'asimattuka wabula yafuna obuvune era ekibadde adde akola ku CMY nga admini wabula afudde talina maka mu kyalo ewaabwe ku kijja gye bamuziika afudde talina maka nga mwavu mponga byoya nga n'amaka g'abadde alina mu bitundu by'e Kawempe. Amaka ago kwaliko Mugisha Muntu, Karekezi Kayihura, ndooza n'ebirungi bye baasonda akasente omuzimbira amaka g'abadde awangalyamu e Kawempe. Wabula lwadde abeera ng'agenda mu kyalo ewaabwe abadde talinayo maka ng'asula mu lodge. Kumbe bana basajja bambaladda nga baagala aveewo ku bantu abawummulizibwa. Kati wulira ngenda kusoma message eno mu Luzungu bulungi nnyo mugiwulire nnyo. Era buno bakanja na bugende eri mwenna bajjeno bye baawummuza ku ddaala lyonna n'abasirikale ba UPDF. Njagala mutegeere bulungi nnyo, we are under occupation. Which occupation? Museveni and his group, they are clearing a way for their family members to occupy those offices.
So in that process of putting you into a forceful leave or retirement, it was designed to assassinate you one by one, and it has been happening since you are forced to retire. And I'm here to inform all indigenous UPDF serving officer wherever you are, and those who still in service, please be aware that there is ongoing cleansing of the serving indigenous UPD officers. This is how Major or Brigadier General Tom Kabuye was cleared out or murdered. Listen very carefully. Brigadier General Tom Kabuye was murdered. And Brigadier General Tom Kabuye yatwa. The post-mortem report read during his final send-off was merely state-covered from reality. Nti endaga kufa kwe bagireta naddala monna kwesembayo zibali bagenda muzika naye nga endaga kufa kwe wattu yali njingirire okusinziira ku bituufu ebyaliwo. Following the area signals to the general public that several generals shall be killed, nti okusinziira ku nze kennyini kamwa koogera n'ebyaliko mu mawulire nti Nyando Esofeeri ne banne bagenda kuwummuza bajjenero abasinga obungi era bakikola. Era bwemala kikola n'enteekateeka yali yakubatta, y'ensonga lwaki ne Brigadier General Kabuye teyasimatuka. General Kabuye is one of the victims that threatened the submissive of the some top intelligence bosses who including Birungi. Bakugambye nti General Kabuye y'omu kwabo abalusuddemu akaba olw'okuba nti abadde omu ku bantu abayinza okubanga babulabe nnyo eri okunoonyereza okubadde kugenda mu maaso mu bitongole ebikessi omuli ne abadde akikola gye buvuddeko kati okubayita James Birungi. Muno mwe muli n'omulago bayita Ambisibwe, mwe muli okubayita Lugumayo n'abalala bangi nnyo. According to my investigations, General Kabuye, a Bush War senior intelligence officer since 1982, had served diligently in several command and administrative positions with no criminal records, especially in intelligence. At the time of his dismissal, he was the chairperson of Unity Disciplinary Committee, UDC, of the CMY, chairperson of the Contract Committee at the Military Defense, and Assistant Chief Defense Intelligence and Security, among few. General has been a loyal and a honest senior officer of UPDF. Wulira bulungi nnyo. Kwati mbanno okudda ate nebikukyusiza mu Luganda. Bakugambye nti omugenzi General Kabuye abadde kiroto kya ntiisa eri abo abadde mu bitongole ebyokunoonyereza mu kubega. Muno nga mwe muli James Birungi kati atemeza empega y'emitayimbwa, okuli ne Ayimbisibwe, okuli Lugumayo n'abala bangi. Okusinziira ku kunoonyereza, General Kabuye y'omu ku balwanyi abasookera ddala mu lutalo lwa Museveni era abadde ku ddaali awaggulu mu kunoonyereza mu woofiisi eyo okuva mu 1982. Omwami ono aweereza n'omutima gumu era ng'Abaganda bwe bali mu bitongole ebyenjawulo, omuli ebitongole ebyokukumakuma, omuli ebitongole ebyokukuuma ebiwandiiko, naddala mu kitongole ekyo ekibadde kibegera munda mu ggwanga. Era abaddeko ne ssentebe w'akakiiko akakwatisa empisa mu UDC, saako abadde chairman wa CMY mu kugaba emirimu egikolebwa ne mu kitongole eky'ebyokwerinda, era ng'akolanga amyuka aduumira ebikwekweto byonna ebyokubega saako n'ebitongole ebirala ebya security mu ggwanga. Era y'omu ku bantu abadde abeesigwa ennyo nga balowooza nti gwe bakolera muntu nga taliko wadde ebbala n'erimu ery'okubba wadde koyini eya ŋŋaali. Katuwulire okufa kwe. Cause of his death, kiki ekyamuviiriddeko okufa. In 2023, CMY operative led by Colonel Ayimbisibwe nti mu 2023
ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence nga kino kyali kikulibwa Captain IMBC ono currently ali mu Makindye prison ne General Birungi contacted an illegal operation at the minister's village where they deployed armed soldiers and lobbed over 200 million Ugandan shillings from an investor called Carlos. Bakugambye nti omugenzi abadde y'omu ku banoonyereza ku bumenyi bw'amateeka owali benyigiddemu omuwami gwe bayita IMBC saako IMBC kati ali mu kkomera e Makindye saako n'abadde akulira Ssemwai James Birungi ku nkola ey'obumenyi bw'amateeka gye basindika abasirikale abakwata mundu ne babasindika ogenda okubba omusajja musigansimbi omugwira obukadde 2 obw'ensimbi za Uganda ng'omugwira ono bamuyita Carlos. Carlos is a gold buyer. Carlos abadde mutunzi oba ng'adelinga mu golodi. This matter was investigated by Kabuye, where they arrested a CMI operative called Kato Robert. Nti omukulu ono Kabuye yanoonyereza nnyo n'obwegendereza era mu kunoonyereza kwe muno baakwatiramu omu ku bakozi ba Ssemwai ayitibwa Robert Kabuye. Kato was being tried in Ssemwai courts, but the case was suffocated by Birungi in trying to defend Kato. Bakugambye nti Kato ono yateekebwa mu kaguli abeeko ebigambo byayogera. Naye mukulu Kato ono ng'ali ku Ssemwai baagezaako nnyo okubikkirira ebikolwa bye n'omusango gwe ne gubulirawo nga bwe guli ng'omukulu Birungi yagulimu era nga yagudifendinga. Several others senior officers were attached to the case and were supposed to be arrested by which wasn't the case. Bakugambye n'abantu bangi nnyo abakulu mu magye naddala mu kitongole ekikesi mu ggwanga abali mu musango guno abaali bateekeddwa okubanga bakwatibwa ne baleetebwa okunnyonnyola butya bwe batandika okufuna engalo empanvu okugenda okubba musigansimbi naye abasinga obungi tebaaleetebwa nga bwe kyandibadde kibeera. Those including General Rugumayo, Abdul, Karo Aimbisiwe, Peter, and indeed Kato became a lamb of sacrifice of all those involved in the legal operation. Bakugambye okusinziira ku kiyinja ekyateekebwa mu kunoonyereza kuno, Kato yafuuka endiga eyasaddaakibwa mu bantu bano bonna abasigadde ababbi mu kunoonyereza engeri gye babbamu omusigansimbi obukadde 2 bweddu ow'ensimbi eza Uganda. The information indicates that Kato was indefinitely set free without sentence on orders of Birungi and Rugumayo. Oluvannyuma lw'okuteekawo ebiziyiza ku musango guno ne gumala tukyagenda mu maaso. Information eraga bulungi nnyo nti Kato oluvannyuma yateebwa ng'ente eyasize ekibya n'atambula nga tebamutaddeko wadde omusango gwonna nga bino byava ku biragiro bya abadde akola ekitongole kya Ssemwai gwe bayita James Birungi saako ne Rugumayo. This issue maneuvered and reached at the president when he initially ordered the arrest of all those involved in the attack of an investor. Bakugambye nti oluvannyuma ensonga zino zaatuuka ewa Nyandi Yosoferi ku mmeeza ye era n'alagira mu bwangu nnyo bonna abali mu musango guno wattu bakwatibwe bateekebwe emikono giyitawomera muwemba banoonyerezebweko olw'okubba omusigansimbi. Of course, recently, when Birungi was inducted and imprisoned to match in the military barracks or military facility, one of the worries was the case of investor. This made Kabuye a prime witness to the president against Birungi and others. Bakugambye nti bebakwata General Birungi yakola ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence yamuteeka emikono gitawera mu muwemba yamuteeka e Makindye. Kino kyatiisa nnyo James Birungi ne banne abali musango gw'okubba omusajja oyo mugwira. Ate nga bakimanyi bulungi nti okunoonyereza kwali kugenda mu maaso ku bo kwali kukulembeddwamu omugenzi Brigadier General
Kabuye kubanga ye yali omukulu mu kunoonyereza omusango guno ogulumika abantu abo n'abalala. Tugenda mu maaso. How General Kabuye met his death. General Kabuye asinkana atya okufa kwe. Ever since the Bush War ended in 1986, Kabuye a Bush War, a disabled Luwero best son of the land, had never built a house at his ancestral home beside of the Kasangati, which was also completed. Bakugabi. Nti General Kabuye asinkana atya okufa kwe. Nti okufa ono omulwanyi bwe baamaliza olutalo lwa 1986. Omulwanyi ono Namige era yava mu nsiko nga wa pick and play olw'amasasi agaamukubwa nga y'omu ku baana enzaalwa eruweero mu bitundu ebyo. Munnange abadde teyeezimbirangayo na nnyumba wadde n'emu eyo gy'alina okuziikibwa. Ate nga neno yenyingi abadde asulamu e Kasangati naye munnange baamuyamba buyambi gimuzimbira abaaliko mu bitongole ebyo. He often requested government to consider building him a memorial house in appreciation to his struggle that brought Museveni to power, but all was in vain. Bakugambye. General Kabuye ebiseera bisinga yasabanga nnyo gavumenti ne mukama we Nywande Yosoferi bamuzimbire ennyumba mu kumwebaza naddala bagizimbe eri ewaabwe gy'ava basobole omwebaza ku bintu byakolera Nywande Yosoferi mu struggle eyaleeta gavumenti ye mu buyinza naye byonna byabayitanga ku mutwe nga nviiri. Tugenze mu maaso. The information indicates that Kabuye for all years he was sleeping in a motel called Sarawa Gardens owned by his long-term friend called Sarawa. Bakugenda nti ebbanga lyonna Major Kabuye yabadde ng'agamba nti agenda ewaabwe. Wattu abadde talina gy'asobola kusula okuggyako okugenda ng'okusula mu loogi bayita motero bayita Sarawa Gardens ng'eno nnyiniyo abadde mukwano gw'enfanfe okumala ebbanga ddene nnyo gwe bayita Sarawa. It is this same motel where Kabuye met his death when his lifeless body was found lying down on the floor. Bakugambye. Mu lunaku lw'erumu mu biseera by'emu kifo kyekimu omugenzi ono Major General Mulamba mu wooteeri eno oba loogi eno weyasinkana okufa kwe okw'olubeerera ng'ali awo omulambo ogwe tegulinaako wadde ayamba we gwasangibwa nga gugalamidde ku ttaka nga tewaliwo wadde agamba nti ono omusajja abadde munene. Much as the construction of his house was underway, funded by the UPDF, the mafia group of Bilungi, Rugumayo and other group took advantage in the conspiracy with the Sarawa in his long-term friends and silenced Kabuye. On the 17th of September 2025, forced him to leave his little children in the primary level. Bakugambye. Nti newankubadde abadde akuba nnyo enduulu bambye ennyumba ye ezimbibwe eggye lya UPDF wabula abatamanya ngamba ababbi abafere abali mu bitongole omuli Rugumayo ne Birungi ne kagulupu kaabwe baatwala omukisa ogwo okweyambisa omukulu oli Sarawa ne wooteeri ye okulya mu mukwano gwe olukwe gwe bawangadde naye okugezaako okumugyawo era kye baakola ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi ogwa September 2025 ekyamuviirako omusajja ate okufa n'aleka obwana bwe obuto nga buli mu bibiina ebya wansi ebya primary. Note that Kabuye's death is linked to the rotten regime of NRM government which do not tolerate upright and loyal servants like Kabuye. Bakugambye nti abasinga obungi mwewuguusa nga abafuka banaaba. Ayongera okujjukiza nti okufa kwa Major Kabuye kuno nno kuteekebwa butereevu ku gavumenti yavunda edda neva ne kuvunda ewunya era yeetakkiriza abantu kukosa mitwe gyabwe nga gitunudde waggulu obutereevu nga baagala nnyo nga gitunudde butereevu waggulu ng'era abantu bano beesigwa nnyo nga Kabuye bw'abadde mukitegedde bulungi nnyo.
kati gwali agamba nti okolera NRM simanya jwajuje bajuwa omunyama owedde. The system appreciates and glorifies more corrupt officials like Kabuye who never engaged in any scandal of corruption or financial mismanagement. Where are you? Hold on, baby. Bakugambye okufa kw'omugenzi Kabuye kwekuusa nnyo ku gavumenti yavunda dda era nga yo tekulagana nnyo n'abantu bakozesa mitwe gyabwe n'abantu abalowooza nti bankizo nnyo era baweereza nnyo mu ngeri entuufu y'amateeka nga Kabuye bw'abadde. Enneebaza yaabwe bo nga bo beebaza nnyo abantu abalyake abatemu so singa Kabuye bw'abadde ono atenyigirangako mu muvuyo gwonna ogw'okubuza ensimbi z'omuwomusolo oba okubuza ensimbi zonna okuzibba. In this government, it is where we can see every mushrooming younger generals, especially from one region, but extremely fucking wealth, with posh houses, vehicles, farmlands, mansions, and like Kabuye, who died honestly poor general. What is a bulungi no? Government ya Nyambi osoferi tibahabulwa. Yonga iyo n'abagirimu bagezaako nnyo okusiga ekifaananyi n'okulaga nti baleeta nnyo abavubuka abato enkwata nga bali kulankaza genero bano nga bava mu kitundu kyekimu ekyabwe nga bano bo babeera bo nga bagaggafuge bayina ennyumba v'omwange ezituuka n'okwogera bayina emmotoka ez'ebbeeyi balina amataka kubalimali balimirako ebisolo so singa musajja wattu yaleeta Museveni mu buyinza eyafudde ng'afiiridde mulungi nga mwavu nga ne bamuziika tewali wadde ennyumba we bamuwummuza. I took this opportunity to inform you, other generals of the UPDF, you are next in line to be murdered in Museveni's effort to install his son as the next president. Many of you won't survive the death, whether by poison, accident, assassination, and many other ways of killing. Nyongera okubajjukiza mwenna bajenerali n'abala bali ku madala ga wansi bannayuganda nakabala obulaka buno bugenda batukako bali mu UPDF nga muli bannayuganda the indigenous. I repeat, the indigenous. That you witnessed the way how Major General Kabuye was eliminated or assassinated by the regime. I take this opportunity to inform you, other generals of the UPDF, you are the next in line to be murdered in Museveni's effort to install his son as the next president. Many of you won't survive the death, whether by poison, accident, assassination, and many ways of killing. Do you copy that? Ngezezaako nnyo okubawa information mu Luzungu nga njiza mu Luganda. Kansubire nti batambulidde bulungi era mugitegedde. Wabula wano wali okulya n'okkomba essowaani. Nsaasira nnyo omusajja oba omukazi Munnayuganda ng'oyambadde kitishati kya yero owagira NRM gy'otamanyi gye yava n'abagikoleramu nga tobamanyi naye ng'agenda kweyambisa nga sapatu okumuyisa mu bisooteri bw'anaatuuka eri ennyumba ye nnene nnyo buli kimu akimanyi era akirina bagenda kukutta kuba tebannakibakwagaza babakozesa. Mbadde nga mbasomesa ekigambo kye bayita occupation. We are under occupation and Museveni is using we the Ugandans to occupy that country because sometimes we lack information. We don't have information in Uganda. So this message which I've read here, please let it be an answer to each and every serving UPDF officer, more especially the indigenous, wherever you are.
we are heading towards the decisive elections. But Museveni has deployed as many as he can in different parts of the country to intimidate Ugandans that they shouldn't vote Robert Kyagulanyi Ssentamu on the national platform. But let me ask you one simple question. What have you gained in serving the threatened regime? What have you gained? Chichorina. Chali osulamu tent. Kumiaka jiwaka serving UPDF. Chali osulamu uniport. Emisana ebedanga oveni zinezifumbe migadi. Echilo nenyoganga fridge. Abana bo bagenda baleka munsichi. Era bagenda competing abatya bano bagamba nogo. Jene yazze jo emyaka ena alina buli kimunga bakibasubwenki basomedde wano golina ki kabu yabadde admin ku semwaye yafudde ngambwa bakugambe genda okuba Kyagulanyi steer gas genda okuba bana banupu nenga abaana bokuba bebasasula omusaalo mutininyinya gofuna Kyagulanyi gwogenda okutulugunya yagenda okuzza golodi mu mikono gyo Kyagulanyi gwogenda okutulugunya yagenda okuzza amafuta mu mikono gyo Kyagulanyi gwogenda okutulugunya yagenda okuzza ettaka ly'ebijja bya jjajjawo n'ettaka ly'eribbe Kyagulanyi gwogenda okutulugunya yakugambye buli musirikale yenna oba oli mu training oba omaze training oba osavinga essente z'olina kali akakadde kamu kubanga ssente weeziri Lwaki mwebuzabuzanga abafuka banaaba? Lwaki totuula mu tent n'obuuza lwaki Museveni yagambye they should protect their gain? Gwe ku gain olinako ki? Owa prison atulugunya abafutu soja bali mu makomera ku gain ya Museveni olinako ki? Ng'oggyeko oyo akulira ekkomera n'omwogezi waalyo abasigadde abakuma makomera mufunye gain ki? Nkubuuza gwe police serving officer gain ki gy'ofunye gy'oprotectinga ku Museveni? Abaana bazalira mu America bazalira Canada bazalira mu Bungereza n'amannyo bagakolera mu Bungereza oyina uniform olinga enfudu engatto oyina emu naye ng'omuntu agambye nti agenda kuwa kakadde akwelebwa olina ofuna ate gw'ogenda okuba tiyagasa otegera lunaku ki? Notuko okubira sister we yagenda kuwa house manager Saudi Arabia akuwayo emitwalo 5 to survive ng'oli mu uniform ya Uganda UPDF Uganda police Uganda prison. Ask yourself why Museveni is treating SFC differently from other forces. Because SFC is a group of fools who are protecting Museveni's gains, not UPDF. They are earning 1 million per month. They get breakfast, they get lunch, they get supper, they get allowance, they get leave. They are housed well, they sleep nicely, not like you. Nchidam, UPD officers, the SFC guys, they earn 1 million plus per month. They get breakfast, they get lunch, they get supper. They sleep well. They even get leave. Their children are catered for by the State House. Because that smaller group of people, they are the one who protecting Museveni's gain, is not you. You are just assembled there as scarecrows against the entire population of Ugandans. So wake up before it's too late. Don't torture Ugandans. Don't beat any Ugandans. Let them free themselves from the dictatorship of Museveni. Whenever you are, because I know that Museveni has deployed as many as he can in different parts of the country to scare off Ugandans. But any UPDF serving officer, police officers, make sure you get out of the way of Ugandans. We are under occupation.
You understand? Your fellow serving UPD officers who are in South Sudan, they are not paid. Others in Somalia, they are dying like frogs. And I'm here to remind you that even Uganda Airlines, which has been operating in Somalia, the Somalian government chased away the Uganda Airlines because they didn't pay. All along they have been operating free of charge until the Somalian government told them, over our dead bodies, either you pay or you take back your plane, until they send it back. So, if Uganda Air doesn't pay Somalian government, what about the serving UPD officers? They have taken even a full year without getting salary. In return, they just set them off ambush and they get killed. Can a dead body demand his salary? No. They end up taking their money. You are in Congo right now, fighting for who? For whose interest, if I might ask? You put your office, you are in Congo on whose interest? And whom are you serving? You are in Somalia on whose interest? Whom are you serving? You are in Central Africa, but on whose orders and on whose interest? Ask General Salim Sarakanda Naho, who is in Guru right now. Does he belong to Guru? Was he born in a Guru? Because they had a mission of occupying Uganda. They first completed their mission in the western side of the country, whereby almost 70% of the indigenous Banyankore, they were wiped out. And all their lands, their belongings, they were taken by the system. They went to Bunyoro, they did the same. They came to Uganda, they did the same man, the same person. Salim now is in a Guru doing the same thing, but you can't understand. Those people are good at manipulating. They can talk. They are good at politicizing. They are soft spoken. They are good at convincing because their profession is to manipulate. That is what is taking place now in Guru. So please wake up. We are under occupation. Ask yourself, why is it that all the barracks across the country, which are occupied by the indigenous UPDM serving officers, you don't hold your guns? Why? They know that time is going to reach when the people are going to turn against the government and you will join them on the streets. That's why they removed all the guns from you. Please wake up before it's too late. Save the Constitution of Uganda before the Constitution failed to protect you. Protect Ugandans as you signed when you're applying to serve your country. Don't serve Museveni's interest. The day when you entered the UPDF, you sweared that you are going to protect and to preserve the Constitution of Uganda and to protect Ugandans and all their belongings. Why are you instructed by someone who had ruled for 40 years without anything he had left with that country? Why do you defend the family? Why do you defend the family? We are fighting a family which is trying to occupy our country. And the reason as why all Ugandans are leaving that country, because they are economically bad off. They are selling their belongings to flee that country. Not because they like to do it, no. They are selling off what they have to seek for green pasture in other countries where they meet a lot of problems. Which problems they end up losing their lives.
but Uganda can accommodate us all. But due to the fact that Museveni is serving his family, not Ugandans, good enough he had showed that he is protecting his gains and his friends, not your gains. Which gains do you have? What have you gained in 40 years? What have you gained in 40 years in Museveni's regime? You as a UPDF serving officer, a policeman, a prisoner, prisoner serving officers, and indigenous Ugandans, what have you gained in the 40 years of Museveni? Mumiaka na mufunye muchi yaga muwaka lwakuma ebintu byakuma bya nyina. Esther kando nako yalekachi. Mga Esther kokundeka yalekachi yalina chi mu Uganda. Bakugenda nyumba ya Esther kakundeka. Bakuleka nyumba teno ya Karechezi. Salimu sala solo kulaga chitawe, asola kulaga bamuzala. Jeneta asola kulaga chitawe, asola kulaga bamuzala. Kutesa asola kulaga bamuzala. Why is it that very easy Uganda to be fooled? Ngati musula kwetegerera. These are foreigners. Omuntu yenda mu Uganda abalumirirwa ensi. Akugambye nti akuwadde billions 10 za border. Buli police station mu Uganda ekitonde nyiriko border 10. Kanata kuwasako ya border oli musiru. Eziri ku police tezimwaze kula cash. Katika amabuli ya border bali chimutana tegeera. Ba DPC neba osi traffic. Kamba ambule. Ba border mwana bulinga bakujjako border bagikwata. Border za mwete bakyaziranga tebagenda take a public auction. Public auction kwa kutunda ebintu mu lujjudde ku nyondo nga police efunye court order. Bakola batya. Ennaku zino ba DPC ba OC ne ba OC traffic batuula ne batunda border za mwe nga tebabategeezezza nga tebasunze mu lukale. Bafuna omuntu abalina sente ne bajja ne baparkinga bi border box ku police ne bapakira mu border zammwe ne bazivuga ne bazitwala. Kasita border male emyezi 3 ku 6 nga togikire yiminze border nga bazitunda. Keka kodera ba DPC kaneza mazoba mu manyi buli police yonna wali mu Uganda keka kodyo ba DPC ba OC ne ba OC traffic batunda border zammwe. Katate Museveni ajazunga ne border sako. Border sako genda gifuna mu sente mekera border zani eziri ku police zani. Bwaba bagala nyo wakite yasose nabaga buli muntu yenna agenda giyo border ku police. Gwe Major General simanyi Major General Emma Kutesa. Lwaki mumbanga mwagala nya aba border temwabaga bagende ku police releasing border zaabwe zonna. Lwaki mbaga tebagenda mu sako. You think Ugandans are fool? You come with a fraud system of creating border suck with the interest of stealing that money. If you love those guys, the border, you would have instructed the Inspector General of Police and all OC traffic to call all the borders owner who have their borders which are rotting there at the police station. You would instructed so that you show the public you love them, but you didn't instruct any police to release those borders. Why are you saying that you are creating this circle for borders? For what use? Boba agala nyo ndo badagati borders zonna Uganda zonna muzita abantu bafune borders zaabwe. Naye atogamba lese sako. Muluza tutumanyi ngeyi mubamu. Mwa border tebagala nko tebajja bagala. Kubanga abandi badde babagamba okuva mu 2010 kitatta ne bande bali mu kubba border. Wachi border za mwezo nate bazitadde. Baba bagala nyina bagati border zonna tulazirigide bazite. Kati okumanya abasajja bali ku panic. Okumanya abasajja bali ku panic ngenda kulaga video. Ennyanja bagiwamba ne bagiwa UPDF. Ne bagiwa abachina n'abayindi. Bana Uganda baba wama ne babagamba amato bagenda gassako ki bagenda gassako namba plate. Obutimba ne babwocha ne bagoba bavubi ku nyanja ne ingile bazikwata chichi.
bwe balabye ka video kalinga abavubi bagamba tugenda kusayiningira ku mazzi kuno kiki ekyazzeeko lindako tabudde bunga budduka oluzungu njogedde lungi kaluwa ka video kati ka video kano kalaba iyo video yatiisizza bano video yavuddeko bino abasajja bali mu kutya n'ekibagoba tebakitegeera kali ka video k'abavubi nga bagafu tugenda sayiningira kyaguna kaleese obuzibu mbw amaato ge bakwata gonna mugende mugajjeyo yingini mugende muzijjeyo kati muvube nga bwe mwagala mbu gavumenti ebasonyi embeera eri ku Museveni kanjikunyonyole mu dakiika 2 embeera eri ku Museveni NRM yino wano tola nti Gola Moses ayina amaanyi naye Gola Moses ne bamukwatira mu nnyumba y'omusajja nga yeeberese muka musajja Gola Moses tasobola kufuna amaanyi wadde agasitula ekigondo kikuba omusajja mukazi kati yembera NRM eri bagikwatidde mbwenzi buli kimu kigitabuseeko nkuwadde ekizambo tulati Gola Moses ayina amaanyi naye amukwatira mu nju y'omusajja bwereere ng'omusajja amukwase ne mukazi we amaanyi gigalaga tomanyaayo wena oba otuna kyamulinga essalambwa totegerekeka nga kati ne Museveni bwati n'amaanyi tamanyi gye gali kati yembera gavumenti ya Museveni gyeriko kati byebimulabyeko mubitegedde kati buli kyemulaba kyonna kye bakola essaawa zino mumanyi bantu bali mu kutya protecting their gains zigenda Kampala ina bawamba muwambi bizimbe bakolo babbe bizimbe muyenga babbe bizimbe Makindi babba amataka mu Buganda babba amataka emmotoka ez'ebbeeyi buli kimu bali mu kutya ekibagoba tebakimanyi era singa tebalina ennamba ya Katonda bali bamuga kyali tuyambe n'akasajja katuli bubi naye ekikutta obudde kigenda buta mukaba bankuumire atakuumira mpeera bakyali bange mwenna ku buli luguudo olufuluma Kampala n'oluyingira amasimu gakyajinge wadde amasannyalaze bagajjako mu kyajinge twagala bujulizi mukitegedde video ewedde